abalungi abatugoberera tubanirizaako omulundi omulala ku programu yaffe eno emboozi tebankadde. N'olwaleero tukomyewo tulina mwami Banda Kabaalu abasinga mubadde mumanyi mumuwulira wabula nga kirabika temulabangako atukyaliddeko wano ku programu yaffe atubuuzeeko. Mwami Banda Kabaalu tusanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa bakisinkana. Ssebo. Gigenda gitya eyo? Gityo bwe gityo tukola lwe tuba twagadde. Abagoberezi bakwagala naye olwawo okulabika ndowooza. Kituufu ndwawo. Engeri gy'oli kwati mu Uganda wano. Ssebo. Twalagadde obuze ku bagoberezi obeewo akagambo kobawa nga tetunatandika programu ssebo. Ssebo. Mbalamusiza nnyo abatuwuliriza muzze mutugoberera. Amaanyi gaffe gali mu mmwe. We mutali afe tulina amaanyi, mwe mutuwa amaanyi, mwe mutuwa ekyokukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala temutuvangamu wadde olumu tusobya wano ne wali. Naye mmwe baffe ffe bammwe tusigale nga tutambulira wamu we tuba tusobezza mutusonyiwanga. Ssebo. Kati ekibuuzo ekisooka mukama wange, mwami Banda Kabaalu y'ani? Mwami Banda Kabaalu azaalibwawa? Nazaalibwa mu kifo kimu naye nakulira mu bifo ebiwerako. Ssebo. Nazaalibwa ku kayanja ka Kabaka awo. Wano. Awo nazaalibwa awo. Naye nga ndi muto ne ngendako e Masaka. Ne baka e Masaka ne ngendako e Mtiyana. Naye nga nkulidde mu bifo ebisukka mu more than 20 maybe more. Mwaka kyawo gwozaalibwa. Kansubire tulinga abakazi boogera myaka gyabwe. Abagezi tebatula myaka gyabwe. Mpulira. Ekyo kankyesigalize. Naye nga ekyasinga okuntambuza ennyo mu families empitirivu bwe zityo nali mulalu nnyo era abasawo mu United States ne baŋŋamba nyina ekirwadde ekiyitibwa attention disorder. Naye nduza kyawona kati kubanga kyampisa bubi nnyo mu buto kuva mu nursery okutuuka mu P7. Singa Uganda twali nga bagoberera ennyo ebintu ebitambula. I think naali baddeko mu Genesis Book of Records ng'omuntu akyasinze okusomera mu masomero amangi. Mpulira. Kuva mu nursery mpaka P7 nasomera mu masomero 17. Nursery P7? Yes. 17. I think I can mention a whole lot of them. Nsobola okumentioninga natandikira kuba obibo ne bagawulira ne ba oji. Yes. N'abamu ate mbajjukirako kuba obis naye abasinga ku lisomero kwe nasomera bamanyi up to now. So natandikira ku Agre Memorial Primary School. Agre Memorial. Lyali awo ndowooza bateeka St. Lawrence kati St. Lawrence University. Iri awo era nga kayanja ka Kabaka awo weryali akusomero naye ndowooza baalijjawo kati nga tubeera eno opposite. Nali mulalu nnyo. Nalwana n'omwana wa neighbor. Badde njagala otubuuliremu ku ssomero wano. Wali otya? Kiki ojjukirawo ku ssomero musoma? Saali mugezi. Tewali mugezi. Saali mugezi. Ani yagamba? Abasomesa ne ripooti gye bakuwa okukakasa kiki ky'oli. Naye nga nawe wali weeraba? Ate abakusomesa baba bakuwadde ripooti oba onoowakanirawa. Kikyo kibawasazeewo. Ekyasinga omukola obi nga siina kibiina kye nsobola kutuulamu ne mmalako ttaamu. Bwe mmalako ttaamu ey'okubiri sigimalaako ate nga ngenda mu ssomero eddala bwe ntyo. Kyekyayitira okubeera nti sisetolinga n'abasomesa, sisetolinga n'abaana bensoma nabo, ssomero bano abaana waakabamanyira ng'ovaawo ng'ogenda ku ssomero eddala. So kati bwe nvaawo ku Agre Memorial nalwana n'omwana wa neighbor nali mu kidiba twakwata ak'ennyanja babuyitanga obuyamba mu mufulejje emmanju ati nali mutuga. Naye ne banga tumujjewo wano ate nga si gwe gwali gusoose. Kati ak'ennyanja bw'okakwata bwe mukakwata ani yakakwata? Nze nakakwata nikyagala kikanzijjeko bakitanga katende. Ogamba tojja nali kittira mu kidiba. Nekigobya ku ssomero? Kyangobya waka. Tebangoba ku ssomero naye waka we nabeeranga maama nga tansobola. Nkulaba. Kwe kunzijjawo n'antwala ewa ssenga mu Ndeeba. Ssenga yali atunda omwenge Muganda. Kakati we nali nakatuuka bwe nti nendaba nga abantu bazze banywa omwenge waka ne batamiira. Bwe twagenda okwebaka ne ŋŋamba naye kangende nnyweko ku mwenge guli
bwe bibeera biwulira ng'otamidde nkulaba so kati nengera nenywa omwenge senga yagenda okujja okungolokosa okuntwala ku ssomero ku makya nga sisobola omwenge gunzita so kasenga nankomyayo wa mama nantwalibwa taata omute Kololo ntuuka Kololo waliwo pikipiki ewaka yali Kaserengeto yali ataata omuto nenjikwata nenjituulako nga sisobola kugivuga netuukirire beeyo wansi taata nanzijawo Kololo nanitandise ne banzizaayo ewa maama ku Kayanja maama anantwala mu kyalo e Masaka aga musomero saa 3 amasomero wakawogera kasatu agre enate sijjukira ssomero mundeeba sijjukira linnya lya ssomero ne Kololo nalyo sijjukira linnya lya ssomero kati ne banzizaawo awo maama nantwala e Masaka bayitayo Lwabenge ekyalo bakiyita Kabaale Lwabenge awo nengenda ku ssomero balita Kibisi sokera Kibisi naye nga wala wali walako mayiro nga ziringa oba 5 okuva ewaka kojja wange yali catechist yeweddiini ku kyaki naye nga wala nnyo nenga asijja kusomera kati wano mukula walina ku ddiini nali nkyali buto nali n'eddiini ate kati lwaki nali nkyali muto nabatizibwa ndi mu Katuliki ndi mu Katuliki naye bwe ngenze enkula n'ensoma Bayibuli engitegeera wangi era y'ensonga Kulaani sigiwakanya kuba sigimanyi omuntu okuwakanya kino tekuba ukimanyi Kulaani sigiwakanya kubanga sigimanyi ne Bayibuli sigiwakanya naye erimu bye siyinza kugoberera omuntu yenna bw'akugambanga nti bw'ofa ogenda mu ggulu ebintu bibiri either akugambye mulwadde wa bwongo ekigambo kye bayita God delusion mu ggulu I don't care I don't want to go to heaven toyagala genda mu I don't okay omuntu bagamba ngamba ogenda mu ggulu ayinza okuba alina ekirwadde kye bayita the God delusion kirwadde kyekyo nga sikiwuliranga konzi abantu tulina endwadde z'emitwe nnyingi oli bwakugamba nga nti ogenda mu ggulu ffe wano omulwadde w'omutwe tumanyi oli akuba amayinja bwa tonakuba mayinja si bebo bokka walwadde bungi oyinza okuba nga teweebaka bwebasinga nabo bulwadde bwa mutwe oyinza okubeeraawo ng'oyomba nnyo nabo bulwadde bwa mutwe oyinza okubeeraawo nga olaba ebintu ebitaliiwo nabo buba bulwadde bwa mutwe oyinza okubeeraawo nga osuubira ebitatuukirira naye ng'essuubi terikuggwamu nabo bubeera bulwadde bwa mutwe oyinza okubeeraawo ng'owagira nnyo Arsenal n'olimwa n'okulya n'obintu simanyi Arsenal ne bagikuba ekoona simanyi bagikubye kulya things like that tuzeeyo wali ku Katonda wali nto Katonda awo omuntu wagamba nga tyogenda mu ggulu mpulira ayinza okuba alina ekirwadde kye bayita the God delusion obanga mufere ayagala kimu kya 10 either of the two kati gwe tokkiriza nti omuntu ayinza okuva eri agamba ze Katonda yandabikidde nga kulabikira ati affe nga tatulabikira alabikira omu yekka alondamu lwaki alondamu lwaki alondamu sina nsonga yonna lwaki simusinza naye siina bukakafu nti gyali siina bukakafu nti eggulu gyeriri siina bukakafu nti eggulu linyuma mu ggulu waliyo abakazi olyoho ngambye nti wanyuma bagamba gye bali wali abakazi ab'obubina obunene ate bagamba abasiraamu bo bw'ofa Katonda ajja kukuwa embeerera nga 7 weyagale we Giovanni tugende mu Busiraamu eyo ndoza owaabo yanatuyamba ensonga lwaki naye waffe mu Bakatuliki sikiwulira nti bajja kuwa ebikazi nga bino bitulina wano Entebbe Abakatuliki ndoza bagamba omwenge omubiri oguleka wano n'ogenda na mwoyo ate omwoyo ndoza tegweyagala oba ofiiriddwa kakati oŋŋamba otya okgenda eri ebirungi mbirese wano lwaki ye mmala kufa ndyoka eŋŋende Katonda bw'aba w'amaanyi mangi nga buli kimu akisobola antwale nga ndi mulamu nkakase nti buli kimu akisobola ne Yesu yasooka ffa ate yetana Yesu teyafa battamutte byanjawulo bw'olwala omusujja n'ofa oba ofudde Yesu teyalina choice he had to die oba ayagala oba toyagala tatwepankira nako nti yatufiiririra
tatwepankirako yo mwana wa Maria afiiririra Yesu mukambwemu I don't care mujirako obyayinza okusaanyaawo I don't care abafudde eggulu temwabadde mubamukiririzaamu bamukiririzaamu naye bw'ofanga omukiririzaamu ogenda mu ggulu eryo erya delusional heaven yammwe sijagala I rather stay here era noono kitaawe simanyi bagamba ofa kutwala mu ggulu okujjako obwannakyemalira bwe nantwala sikkiriza Katonda sinakyemalira ani yamulagira yatonda eggulu n'ensi yatonda eggulu yali abeera ludda wa yatonda eggulu n'ensi simanyi naye bagamba olubereberye Katonda abeera wonna ndowooza ne wano bagamba yatonda eggulu mu lubereberye yatonda eggulu n'ensi bwe yali atonda eggulu n'ensi kitegeeza teyali mu ggulu ate teyali mu nsi yali abeerawa you can't create something when you are not there yatonda planet earth Katonda ekyo kiri nakyo ndowooza simanyi Katonda kiba nsonyiwe sinze mwogeredde gwe omwogeredde sibyawakana byenjogedde era Katonda bw'alikutuuzaawo n'abikubuuza muliwoza tuliwoza naye olwannakyemalira bwe era nze n'okufa sikkiriza waliwo eddiini gye tusoma nga Abakatuliki nzikiriza okufa leero mu ngeri yonna gye njagaliza nfeemu njikkiriza nga siwalira nze sikkiriza era siwalira sikkiriza era mpalira era ye bw'aba ayagala okutwala nga bw'atutte obwannakyemalira bwe atwale nga bw'ayagala naye sikkiriza tomukoze bulungi kati wano mukula mwali bagagge wamwe waliwo ku ssente nakulira mu famire nnyingi famire ezimu zaalinako ku kasente famire ezimu nga tezirina bwe tutyo lwaki wakula ne famire nnyingi nalina eddalo nga sina famire wenyinza kubeera bazadde bo tebaaliwo ekyakozesa bali taata ye Kalumaga wayite sabo ate nja kuliddamu n'ogwokubiri bajjajja don't care bajjajja jajja baluluma kati esabo oyokyali aki sooka otuzeewaawo essabo oyokyali aki nali naakatuuka ewa taata oyo yali musawo muganda mpulira ne baleeta embuzi baali bazze okusawula ne bagyokya ne batampaako kati nekinuma nnyo ng'omwana omuto nenfuna akasajja ku mutima mpulira konze eryo nja ddibabula ziba zibeera ssaawa nga 8 ogw'ekiro bantu beebase nenninya ku kitanda eddirisa lyali lyakasumaali ng'okanyola bwoti n'olisindika ebweru so nenyola eddirisa nenfuluma ebweru ogenda nakabiriiti lyanda janda nagenda mu kiyungu nenzijjayo akabiriiti ng'okajje nga n'omuliro gwennyini ku kiyungu omunona wa neighbor ate oyogera ku kabiriiti nze byokusaba omuliro mbijjira ngenda mu kiyungu n'ekigogo nenteekako eryanda nengenda ku ssabo nindikolako emikolo bajjajja bayinza okutabukira I don't care badoleko oli wa mutwe munene wakati okwokya essabo bajjajja mwe babeera bankwata batya okuva ebweru wano mu kufuluma nalinnya ku kitanda nempita mu ddirisa n'engwa ebweru muliro okutandika okukwata nziruka mpite mu ddirisa nzireyo munda ewatali kitanda wabweru nga sinawe nninyaabyo saabipulaninga nalinga omubbi bw'aba agenda okubba abala kuyingira nkoze nti okuyingira ebyokukomawo ebyo nabyo abikolera ndabyakomawo so wakirowoozako nogamba lina essabo ke banyimye embuzi ngenda ddyoca kaninde bulinzi beebake oba kyaggwako migamba kati ngenze ddyoca nyize nnyo nakipulaninga okuva linalabanga balya ne batampa mpulira so awo nawo nali someddeyo ku masomero nga 2 3 kuva dda wali weegomba okgendako ebweru w'eggwanga ekintu ekyo kyanzigira ntandise naliko mu ttiimu y'eggwanga ey'emisinde wentandikirawo okwegomba ekintu ky'okugenda ebweru nga nayina mukwano gwange Boniface Kiprop ne mukulu we Martin Torotich baali bakwano bange nnyo nga tutraininga nabo tudduka nabo nekomako eki nga bagenda nnyo ebweru wentandikira okufuna ekirowoozo eky'okugenda ebweru ttiimu y'eggwanga nagirwako ebbanga nempangula emidaali gyempangudde ey'okudduka ekitegeeza oli muddusi naliko omuddusi w'emisinde 25 kufubutuka oba gino ejja kwetoloola egya 25 12 kitundu ne steeplechase ne waddukiranga wano si bweru sikutegedde namba waddukiranga wano mu ggwanga
si bweru ya naye bweru nadduka Uganda yakutwalako noddukira bweru nowangulayo n'emidaali niswangulako emidaali emboozi mpya ate mbadde ejja kubeera yalulala n'eri eyakatonda eyo naye tujja jyongerako olulala katonda oleka omuwalana buwalanyi simuwalana naye siina bukakafu nti gyali siina bukakafu nti anjagala ndabanga gyali siina bukakafu nti wakisa siina bukakafu nti alina right okuŋŋamba mwegayirire for what naye katonda eyasonyiwa abantu nga Nowa amataba gazze toga talina kisa lwaki tatusonyiwa olwaleero covid naveeyo asimanyani Ebola naveeyo Uganda abantu ekalamojja bafa buli lunaku abantu abasukka mu 100 ekalamojja bafa enjala abakalamojja bamukola ki obutabasonyiwa alina obudde bwe mwakolera ate ffe tulinde budde bwe bw'aba atwagala lwaki tulinde obudde bwe alina obudde bwe mwagenda okuyambira lwaki tatuyamba bw'oba byonna abisobola mulundi gumu abikole aboyamba omulundi gumu kyogamba bwe tosaba ng'omuntu tosaba okusaba katonda musaba mpeeki oli omunaku gwe tutondera sente buli lwa sande nga teziwera era nze wali mpitawo wa brother loni awo simanyawo kakuŋŋamba ewaka eri era buli mpitawo mbavuma every time I find them there. Yeah, they are delusional. They better go home. Ain't no fucking God. Go home. Omazama mima. I don't care. Katonda eyatonda eggulu n'ensi yalirunda wa Adamu ne Eva yatonda Adamu ne Eva nenange kye neebuuza lwaki abantu abamu beeru abalala baddugavu abalala bachina Katonda ate yatonda babiri mu kusooka otyo ate abo balala ffe twavaawa waffe twava sitani yatutonda gwe ekyo naawe kye katutandise okudda engulu ate era ekirala nga mmaliriza ekikwatagana ku oyo omwami oyo gundi wammwe mwami Katonda sitani bw'olaba ng'omuntu ayagala okukakasa ennyo aba ayina ekibulamu mbuuliraayo kitabo kya sitaani kimu kye yali awandiise oba sitaani we yakugambirako nti nsinza naye ono buli kaseera n'atuma abantu mugende munsinze oyagala kuŋŋamba nti Katonda eyatonda ensi nga tewali amulagidde n'agitonda n'agiteekawo n'agiteekamu buli kimu ate yaddira abantu be yatonda n'abagamba ate mugende mutwambuze erinnya lyange ye atasobola kuddira maanyi ge kugateeka mu bantu batonda kusobola kumusinza ajja kukuba balaya eriwa ajinkube nga sinava wano olaba ne kabaka mwanga yatuuka yali muteesa yali kabaka aliwa yatuuka ebungereza n'abakuba laddu nekuba omuti waliwo kabaka bayali ani kabaka yasooka ogenda ebweru Daudi chwa ndowooza yoyo yakubisa laddu omuti ne bagaagana amasanyalaze gavuddewa gachwa kale katuddeyo wali kati odduka emisinde emisinde wagiduka bangaki okutuuka ogamba nti kati njivuddemu saagivaamu magulu ge gandetera oba yemmwe be batwale okudduka emisinde mu America noga kati olutuuse mu America sidda nodduka era emisinde gye jantwala mu America nenziruka awo bayitawo Richmond Virginia waliwo Ucrop 10K Virginia nenjidduka nembeera wakusatu era owokusatu yafuna bronze medal olwamala okuddira nenziruka nekyeke saagifuna soke tuddeko emabegaawo gavumenti yakutwala mu America odduka emisinde bw'omala okudduka emisinde ate nabo n'obaddukako naye nyina mukwano gwange munna Kenya bamita Steve Mutisha akola mu NASA kati mpulira yalina kilabu gye yalimu so natweninganga naye Kenya kati bwe nakomawo Uganda ye nga amaze okgenda mu America tukola pulaani yajja nannonaawo nga twakamaliriza kati bano tebakunoonyaako banoonya bakubuuza alazeewa naye era bamanya waliwo yakoze eki kati waliwo atayinza kifuna nange oba oliawo sikifuna ogenda ne visa omugeze kudduka visa ogenda na visa kyawo oba beera keki oba nga yabanga ki kisinziira biseera emabega eri nga amaze n'okuwa visa ey'emyaka 5-6 ogenda okudduka obuddusi ate naye kisinziira bayinza okuwa visa nga ya mwaka mulamba mpulira naye nga ya single entry kitegeeza buvaayo mu mwezi gumu nodda e Uganda
bw'ova e Uganda batasobola kuddayo single entry. Yes, sir. Niye luli bakuwanga ne waliwo nigunako yalina 10 years multiple entry. Nange namulabako. Waliwo ne visa endala gwe gy'otomanyi. Eriwa. Bawadde okasinzikulu visa. It's very challenging. Bamuwa visa naye ng'eriko restriction wano wansi. Not allowed to enter United States, but was a visa. Nenga bamuwadde visa. It is very challenging to understand. It was a visa with a restriction, not allowed to enter United States. Kati visa bakwadde yacha. I don't know. Kati obadduseeko bakunoonyeza. Yes. Obuze kati otandika otya obulamu kati wano otuse mu America. Nina gwe nagamba ko. Odduse budduse. Nagamba otandika otya obulamu. Mwadduka babiri ne mukwano gwo. Twali nze obali basigala. Nze nasigala yonze kabali nembalekaawo. Yes. Nenga bakimanyako babulidde nti nze. Nagamba ko Busney. Ngako Busney negamba nyiza okubulamu. Yes. So maton temundabye temunnoonya. Yali kati otandika otya mu America olina gwomanyi kabaka. Wanjisebo. That was my nickname. Kuba nabeeranga Mbasebeyi. Erinnya lyange lyakabaalu nga libatawanya. So and I was the only Muganda mu basajja aba Basebeyi. Nga bakuyita kabaka. Nabo nickname yasooka okujjaawo yali kabaka. Used to call me kabaka. Kati obadduseeko. Mu America walinayo gwomanyi. Otandika otya situwe mu kifaananyi awo. Nali nyinawo oyo Mutisha Steve. Yes. Naye ng'ate asoma alina kirabu kyalimu tebyantambulira bulungi sinza gamba nti nabonaabona naye ate saakola nsobi era akusigalayo naye tebyantambulira bulungi neŋŋendako ewa omwami eyannono okunzijaawo bamuyita Mukuye Henry. Yes. Nantwala eka nenvaawo neŋŋenda ewa bamuyitanga ani omuvubuka omusiraamu oyo gundi Isma nagendayo nga nvudde wa Abdu Mukeere Abdu. Nenva wa Mukeere Abdu nenzita ewa Isma Pimp omukazi ake erinnya Pimp. Pimp nga ekigambo ndaba ng'ekinene. PIMP. That was his nickname. Nenvaawo so nentambulako mu family eziwerako mu United States. That was Virginia, Richmond. Kati otuuka mulimu ki gw'osooka okukola otuse mu America? Omulimu gwe nasooka okukola wali omusajja yalimu yava mu maaso ge bamuyitanga ani banemwerabidde yasalanga olujja lw'abantu ebimuli bwe bityo kati ng'ajja n'annona ewaka ne tugendayo nantwala nenkola kinemuyambako. Nali nsula wa Isma at that time. Naye ng'ajja n'akunona akubeezeewo. Bannayuganda wali baali bantu balungi waliwo ne ge baayitanga muwuluzi. Muwuluzi nabeeranga ewaka bwe nti muwuluzi najja n'akuleetera edduula 10 n'akuleetera edduula 5. Lwaki bagamba bannayuganda kati ababeera mu America beeyisa bubi ku bannaabwe? Kisinziira gwe azze mu community eri weeyisa otyo oyinza okuleeta omuntu ng'oleese kassemujju kennyini waliyo akasajja abeeranga yokkongo kookya mu kyomo gwankima kaliirako ebisaanyi bakaita Ssemujju Victor. Mpulira oyinza okujja nga wenna olinga akasajja ako Ssemujju Ssemujju Victor kazini wange muganda wange era mukasajja ako nkasabira saala bw'eba esaala ekola ekakubeera ddu kafe ngule n'ekisajja ekisiyazi kisuya gakalambo kakasajja ako saagala kasajja ako kabeeranga eyo masira kalya masira g'enkima kawakolo kisijja kukyogera wano kiri wakati wange naye nga gyali mulamu gyekali nakatambula obutuwa mbizi konna akyali mu America Ssemujju. Ali mu United States, yes. Nakatwala mu America ne mukazi wako n'obwana bonna bulinga obutulumenga saagala kasajjaako era bannanga okuyamba omuntu naddala ng'omuyinako oluganda kumutwala mu America waakiri oyambanga walumbe bw'aba gyali. It's very dangerous. Olaba abantu abasinga mu America ebizibu babifunye ku bantu be bayambye. Gwayambye abasinga mu America ebizibu bafunye babifunye ku bantu be bayambye. Kati oli bwakutwala mu America ate kati omwefuukira otya? It is very common. Abasajja bameka abajja wano abakazi baabo batwala mu America n'atabeera na wiiki waka. So kati yemu ku example. Mukazi akyuka. Yemu ku example.
nkulaba kati otuse mu America akutwala no sawa nasachikola nnyo nakikola mabula maybe 2 weeks and I was not desperate kuba nali ninamu akasente kange but yanyamba akasente okajja wagenda nako n'akasente mpola ninamu akasente kange odukira tiimu y'eggwanga n'obeera omwavu anti obadduseeko paddi emu tekyaliwo alinamu koke nagenda nako so walinamu tewali desperate mbunoonya mulimu nefuna ne coach awo bamuyitanga Julian Spooner n'atandika okuntendekaawo naye amavivi nga gannuma gannuma nnyo kati awo waliwo ekikazi ekizungu awo wembadde nzijaawo lwaki mu kifo ky'obonaabona lwaki tofunayo ekizungu n'ogamba nze kati waliwo ekikazi awo ekyanzijanjabanga amagulu bwe kyakyuka kiti nga kimaze okuganyiganyiga konze ate mu nsi tunoonywanyi konze wekuja hapa mpulira yeah maliza kikubye n'embaga tukola embaga kanyuma twawukana waliwo balabutuuze si kyekyali ekikulu nakyo kyajjiramu bugizi naye nga si kyekyali ekikulu naye kati bano abakazi lwaki Abannayuganda baagala nnyo abakazi abo abakadde abazungu mu kifo ky'okufumbirwa okuwasa abakazi ab'emyaka gyabwe bakadde be babanguyira Siza kugamba nti bakadde olwakuba nti bw'owasa omukadde kijja nnyo mu mawulire buli muntu yawasiza omukadde nkabona abalala bafuna ab'emyaka gyabwe buli bw'abaakusinga omukazi bw'abaakusingako omwaka gumu ebiri tekitegeeza nti mukulu nnyo ekyo kiri ne waliwo bali myaka 8 abo be bajja mu mawulire abo babalabya oba I don't know. Kachikanga mukisasamaze. Ekyo kyekisasamaze naye nga baana gye bali bawasa abaana. Kati mubazungu oyo ex wange gatoza nakumanya nti yali asingako omwaka gumu. Nze ndabikanga atamusinga. So that's understandable. Mwinayo abaana naye. Tetwafuna baana. Wabera naye banga nezivaamu. Nabeera naye emyaka nga 3. Emyaka 3. Nyingira amagye. Awo sinatuuka awo ofunira obutuuze nafuna resident card yali ya myaka 2 resident card kitegeeza bakukkiriza okubeera mu America bakukkiriza okujja e Uganda n'oddayo oba you almost a citizen so kati resident card bwoba nayo teweetaaga visa ogendera ku visa anti oba ne visa already ngamba tugeze oli mutuze wa America ogenda mu America era weetaaga visa mbadde manyawo ogula air ticket olinya bulinnya nnyonyi kitegere kyobuziza kyembuuza kiyinza obutategereka bulungi tugeze ndi mutuze wa America essaawa zino njagala genda mu America ng'oli mutuze wa America ng'ogenda mu America nga nva wano mba mpita ku embasa era no aho ngula buguzi air ticket ogula kati nga bwe najja ndi citizen American citizen yes sir nyina okufuna visa ye Uganda nenzije Uganda kuba nzize kukyala bukyazi era n'ensi yamwe ne mungamba va wano wadde omusulo gunnuma ngufukira ku airport mpulira wano siinaawo ddoboozi kati toli mutuze wa Uganda no I'm not a Ugandan I used to be mbadde manyi toyina ndagamuntu ya Uganda sirina mpulidde kipya anyway tuddeyo wali era bwe mba njagala okugifuna eyo mba nyina okusaba gye tuyita dual citizenship because mbadde mu military mu USA sirowooza nga nnyinza okukkirizibwa okufuna dual citizenship kati ddiiro osalawo n'ogamba kati ngenze mu magye aga America yali mwami Franka Bwambale twali naye era mu ttiimu y'eggwanga ne omulala naye era ye Franka Musisi but then yali captain olwaleero Kano bampa ku magezi nenyingira amagye wakirootako ng'oli mutono ogamba lunaku lumu wakirabako nali ninamu kalakita y'amagye yes era okukola decision nalina kalakita y'amagye naye nga siri nnyo exposed ku magye until bwe nalaba mukwano gwange Franka Bwambale nga is a soldier ningamba I have to go era bwe nayingira amagye sina kintu kye najjusa mu magye kubanga I think I found myself katugenze ku mbozi y'amagye aga America bw'oyingira osooka ku training baba kusasula kiba kityawo
olunaku lwoyingidde otandise training olunaku lwe batandika okusasula naye ogenda okutandika training olina process gy'oyitamu nnene nnyo abantu abasinga tebasobola kugibuuka bya physicals physicals olina okuba nga osobola kukola bulungi push ups osobola okukola sit up osobola okudduka osobola okukola deadlift osobola okukola ball throw ate buli kyokola kyonna kiri time sensitive kati for example okudduka olina okudduka kisinziira ku myaka gy'olina 12 minutes bodduka 12 minutes 1 second oba ogudde tebwa ogwamu kimu ebirala byonna oba bigudde you fail one item you failed everything oba ku zero kati eyo physical engeri gye nkufunye mukama wange ngenda kubuuza ebibuuzo byonna mwendi by'oyinza n'owulira nti bya kisiru kati bakusasula mu America tugeze ng'ogambye nti lwotandika training bwe batandika okusasula mwezi lunaku week basasula every 2 weeks yes sente ezo zigeraageranye ne wano zibanga mu sente mmeka omuntu omusiru yekka yayatula sente zakola mu bantu saagala oyatuleza okola kati ngamba sente ezo zibakuwa nga oli ku training tonafuuka mujaasi naye oli ku training obeera mujaasi kuba kasita owanika omukono gwo ogamba nzikiriza okubeera omujaasi at that moment obeera ofuuse omujaasi kati awo ofuluma oli kulutu kisinziira education gy'oyinako ng'oyingira oyinza okufuluma nga toyina ranka n'emu naye bw'oba oyingidde mu military nga toyina ranka yonna biseera ebisinga ogenda okumala basic training bw'oba tobadde na ranka oba ofunyeeyo kakati sebo mbadde njagala kubuuza omuntu wano ali wano nga yali egombye okuyingira amagye ga America omuwa amagezi ki kimwanguyire bw'oba oli Uganda sooka ofune visa ya America visa nga nzibu okufuna kati era nzibu nnyo okufuna especially these days actually damu ekyo tugende ku visa eya America kuba nawo nyinawo ebibuuzo nga mutwalo kizibu nnyo okufuna kati omugambi asooka afune visa agende mu America bw'atuuka mu America tugeze bamuwa visa ya tugeze ebbanga kyawo manza nakuwa visa ya wiiki 3 visa tena kyekulagira kukola kyonna ekukkiriza kuyingira mu America ensonga ekututteyo kati bw'oyingira ne visa yo ya wiiki 3 oba 2 ogenderawo n'ogamba kati nzize njagala kuyingira magye tosobola kuyingira magye ng'oli ku visa then oba olina okufuna bw'okizannya n'ova ku awo nno wazibu awo si wafunira omuzungu nnyo okuva ku visa okutuuka ku green abantu bali mu America nga bamaze emyaka 2 nyina omwana wa ssenga wange alina emyaka nga 3 gy'amazeeyo naye n'okutuuka olwayo talina green card nsonga si kyangu okuva ku visa okudda ku green card teekeddwa okubanga awo ofunirayo ekizungu ekikadde n'okiwasa ne kikuwa ki visa ne kikuwa obutuuze abo bonna bw'olaba abo benkugamba abo nti muwasano n'afuna obutuuze si bantu bonna nti interest ya muntu ataliika sikampa oziba eriiso wakiri onywa ku mwenge n'ogamba lwa butuuze kino nkikoze bw'obeera gwe kiyinza okukwanguyira naye kakati nganze bwe mba sikulya anedda olina kyoyagala butuuze bali abali mu mbeera eyo nga bagamba naye omuntu asobola okuva wano n'agenda mu America n'agamba sijja ng'oyagala butuuze anti kati gwe ekyobutuuze ng'okimanyi nti wano waliwo abantu nga batuuze ba America taata we yamuzaalira mu America n'amuleeta e Uganda naye nga mu America ayagala kugendayo wiiki emu wiiki 2 oba oluusi nga yamutwala taata we yatwala omwana alina emyaka nga 2 n'amutwala mu America tulaba America linga eggulu ly'oku nsi bagamba sente ziba ku miti banoga bunozi America yes is beautiful era sente gye ziriwo oba mukozi kuba waliyo n'abamazeyo emyaka 2 nga talina wadde akajiiko k'ettaka nga talina wadde kaataano ku 100 emiti yana takayina amazeyo emyaka nga 2 ayinza okuba nga akola buli lunaku nga sente zakolawo zakwanamu abakazi zakolawo zanywa era bw'olaba e Uganda nti waliwo abantu bw'olaba nga akola buli lunaku akola nnyo naye nga ta progressinga kitegeere so nayo gyebali bannayuganda naye kyempakanya munnayuganda yenna okukulimba nti talina mulimu mu America
aba ensonga ziri bbiri. Ayinza okuba ayina emisango gye yakola nga takkirizibwa kukola ate era ne baba ayina emisango era bannayuganda balina engeri gye beeyiya weeyiiya abakutakolera wansi wa mmeeza. Kati Ugandan community mu America tweteekeyo ku bo beeyisa batya bakola kuba tuwulira bingi abannayuganda b'omu America bannayuganda b'omu America tubawuliranga ano jo juzi twalabye omunnayuganda omu yakomyewo n'agamba abo lwakweragira eyo kapale ndozo omumanyi Roy Kapale tabadde Boston Roy mulala Roy Kapale ye yali omuyimbi. Kapale yali comedian ono badde comedian ono Kapala comedian. Roy Kapale yayimbanga gundi lokete ennyimba z'abakulu. Kati Roy Kapale ye akyaliyo waliwo omulago bayita Kapale yakomyewo yafumbirwa omuzungu omuzungu n'amugalira mu nju tamuwa mmere kati n'akomawo naye bwe yakomyewo kati ate oyo bwe babanga bamugalira mu nju nga tebamuwa mmere ekyo kyali badde kyangu nnyo singa ayogerako n'abagezi ne bamuwa amagezi oyo yalibuddeyo n'obutuuze abeevumaga bannayuganda tebamuyamba yakoma bbala bakumbaga wangi omuzungu yawasa yali munnayuganda naye yakoma bbala bakumbaga nga embaga ye bannayuganda ne bajja nga wasa omuzungu kati ekizibu ekisinga mu Amerika empalana esinga mu Amerika weeva abantu abakatweka ekigere mu Amerika batuuka mu Amerika ne balowooza nti bagezi nnyo okusinga abali mu Amerika awo we waviira ddala obuzibu obusinga kyakayiga naye nga n'empalana gyeziri nazo naddala Boston giraba edduka bali omusinga bannayuganda abangi Boston ne California gye bali Texas Houston Texas we bali naye empalana ezisinga mu Amerika ziri Boston. Bannayuganda bagamba nti naddala babaddeko mu Amerika tutwala abaana bo mu Amerika bajja kwonoonekera eyo batuufu nyina ekirenzi kitabani kyange second born kibirige bbire namukomezaawo ali kusomerawo nti yanawe namutadde simuza mu Amerika okujjako ng'amaze okweza emyaka 22 ffe ng'Abaganda okugamba omuntu nti asajja kudde era ng'awasizza obanga awazezza emyaka 20 omuntu abadde mu Amerika n'omuleeta emityana asomera emityana mpisa ze abazungu tebafaayo eddenze erikwata maama waalo nerimuyisaamu tteke nkulaba eddenzi n'ogenda mu kisenge kyalyo n'okonkona nerikugirayo emmundu njaga zaaki 16 years kumbe mu Amerika mubeera n'emmundu babakkiriza obeera n'emmundu Amerika emmundu kya bulijjo naye bw'obeera mayina awo mba simanyi oba wagijja naye nga emmundu za bulijjo kiringa bola bijambiya wano akulidde mu Amerika no Amerika amazeeyo like 6 years oyo nedda omuntu yenna azza omwana we Uganda abaamukoledde kisa wamukoze bubi abamukoze bulungi nnyo wamukoze bubi nedda kati mbosi janyumya na bejana olira omwana oyo bo mujje mu environment kati omuntu myaka 16 otunda enjaga oyine emmundu wagijjawa okomewa kasaamu nano gwekiro oyina omuwalo ow'olubuto babiri kusomero ogenda n'obeera mu kibiina nga weebase nkulaba owulidde oyina court orders ezikuyita mu court lwaki ogwa classes America bw'oba toyita kibiina ekitegeeza America esumbuwa nnyo abalenzi okusinga lwesumbuwa abawala ate abawala bayisa bubi nnyo okusinga abalenzi ate batya abawala amanya omuwala ate ye abeera exposed nnyo okusingako ku mulenzi omuwala afuna olubuto omulenzi tafuna lubuto anti omulenzi afunyisa olubuto n'asigala ng'akola ebibye naye gwe afunye olubuto otuuka n'olubuto mutabani wamugjeeyo olinga ewamuddusizaayo namuddusiza environment eri kati ziri embuto ze yali afunyisa bazzukulu bo bajja kwerabirira babawaddeyo
kati mboozi sijanyumya n'ab'emityana awo batudde ayogera Oluganda yabeeranga Uganda wano yazaalibwa Uganda Amerika yagenda yalina myaka nga like 12 beba nabogera oluzungu nga banyoleza wali emityana musaasire ali awo mityana awo sigenda kwogera somero waali yesebo kati engeri gy'oli mmaje birungi ki byogamba nti mmaje ga America watch the benefits zino bazigaba nnyo era nakolako ne video nenyiteka ku TikTok yange Kabaalu Banda yesebo nga ngamba ne Facebook yange nga ngamba nti omuntu yenna ali mu America nga alina omukisa oguyingira amagye ga America that is nga ina green card obanga citizen wakati w'emyaka 10 buli gyali 18 kati giri 16 emabega wali gyali 35 kati giri 45 so lwaero bobanga oli wakati w'emyaka 16 okutuuka kwa 45 ng'olina green card oba oli citizen wa America please yingira amagye ga America ebirungi bingi akasente koje kali era omujasi wa America abantu babawulamu ebirungi ebiri low income middle income ne higher income so omujasi yenna kyesobola okugamba ko nti abeera ku high income abeera ku high income siza kugamba sente mmeka zakola ne benefits nyingi okusoma insurance family enyumba buli kimu government ebeere kwa kyabwera ate ne bwova mu magye ofuna VA like me amagye naganyuka mu mwezi gwa kubiri this year but I still get my VA to the day I die VA biki Veterans Affairs waliwo akasente ke bakuweera nkulaba akasente kako kakumala owamagye yawummula ne bwotaddamu kukola toba bubi kakati wayogedde ku visa ne green card njawulo kyeri wakati visa citizenship green card njawulo kyeri wakati w'ebintu ebyo bitandikira ku visa ne bidda ku green card ne bidda ku citizenship kati woba ne green card toba mutuuze green card kinyonyole green card ya green kakadi kalinga bola bananga muntu naye okukafuna oyina okuva ku status ya visa okufuna green card eyo ekukiriza okubeera mu America okukolera mu America obeera ng'omutuuze wa America buli kumpi buli kimu kyasobola naye waliwo byotasobola kukola bito ebimu wana ofisi oba tosobola ku emirimu gy'otasobola kulaninga nga oli ku green card kati mu America bannayuganda omuntu avudde wa citizenship tugibuuse obadde okyanyonyola so citizenship yesebo oba ofuuse ng'Omumerika yennyini eyazaalibwayo tewaba njawulo oba ofuuse citizen era okujja e Uganda bw'oba oli ku green card okukomawo e Uganda olina kukozesa passport ya Uganda okudda e Uganda nkulaba naye teweetaaga visa ndala kuddayo mu America eba ekolanga visa okutwala mu America n'okudda eyo green card kati citizen obeera citizen wa America era passport tutambuza za America Uganda tujja kukyala sebo mutusasuza ne visa ze Uganda so kati kankubulize ddala awo bw'oli mu America visa ya Uganda ogijjawo you apply online ne bakuwa approval letter so approval letter gyojja nayo ku embassy ku airport ne balyoka bakuteekeramu visa yo naye tosobola kulinnya nnyonyi nga toyina approval letter mu USA kati kyembuuza nawe okujja wano waliwo akuinvitinga yes tomala Uganda giveeko giraba edduka ssebo mpulira tugenda mu nsi nga ukwata bukwasi nyonyi n'ogenda Tanzania visa ne bagikuwa tebakubuuza nagoononye eki ne bakuteekerako n'ogenda Germany American passport n'ogibawa ne bakuteera mbuteesi visa yaabwe like a lot of places mu Europe you don't apply for visa ne mu Africa bobeera American citizen naye sebo Uganda you have to get that approval letter okubeera Uganda kitegeeza okuyingira Uganda nga toli mutuuze nakyo kizibu muko nga toli mutuuze kati nga ggwe oli mutuuze wa America okuyingira Uganda kizibu olina okubeera ne visa approval letter eya visa kigeraageranye n'okuyingira mu America
kyanjawulo mukko kiri kizibu mu kiri ekyogenda mu America kizibu visa ya America yo giraba edduka togere ku nino omwana wano kyekwera Anet nyina abaana benyambakaawo abadusi b'emisinde omwana ayina visa musanvu mu passport ye mu mwezi gwa kusatu yali agenda kudduka Michigan waliyo marathon bamu mavisa ya America kyokanga nezirimu mulimu eya America ne bagimumma nsonga ki bamugamba ateekayo ne sente bagitasimanyi biki bond bogera nnyo nti visa ya America yanguwamu okusinziira ku mukulembeze aliko kituufu ekintu ekyo kikyamu kubanga njagala abantu mumpulirize naddala abagenda mu America mu biseera by'omugenzi Fred Mwale mpulira ebiseera ebyo byali biseera bya Trump abaana bayingira this is hard to understand and hard to believe abaana bayingira mu America ku biseera bya omugenzi Mwale Fred bayitirivu nnyo and that was during Trump's regime okusinga abagenda mu America mu biseera bya Obama kati ate mpulira abantu bagamba nti Democratic Party mu America eyanguye ekintu ate kati bano ba Republican nga ba Trump bajja ne bazibuwaza era kyovula bakati ogenda mu America kizibu abantu bakya attributinga ku Trump ne police ze I am a Republican, let me be straight. Anti oyinza okwogera bw'otyo lwakuba oli Republican. So answer gye njokuwa ojja kugiraba because njogeredde ku side yange naye nsuubira nti President Trump singa Katonda abadde akyatuyamba ng'ekisanja kikyasoboka ne tumwongera ekisanja kirala kimu mwagala gikwatamu mwagala gikwata America tebagikwatamu mateeka ge gakwatamu ngande singa kibadde kikyasoboka n'atwongeramu ekisanja kirala kimu abafuze bulungi atufuze bulungi mumwagadde ali fe tulaba abafuze bubi abatamwagala weebali bangi n'abamwagala weebali bangi so kati abamwagala ku lw'ensonga ze abamwagala olwabiki ebyamuleta ku bukulembeze byayogeranga mu campaign visa tuli ku visa ti Trump okuva we yajja okugenda mu America lwafuuka olutalo lulinga olw'okuzaala anti Trump bwe yali ajja ku bukulembeze mu campaigns ze ebintu byasinga okwesibako immigration Uganda mugita immigration we call it immigration yayogera nnyo n'agamba America is not for everybody. It is like a Uganda. Uganda is not for everybody. No, kyakyuka ssebo si buli muntu gwolaba no America bakusaba visa. Si kya buli muntu ssebo. So ekintu ekyo yakiteekako nyesira era Trump kyakola olwaleero kyeyasuubiza mu campaign ze era kyaba muweesa obululu so abataamuwa be balina kye bamulanga nze Kabaalu Trump sina kye mulanga naye bannayuganda bagamba alemeseza abantu ogenda police ze kukwatira ku street nalabako ebiseera ebyo nga abasajja beekalakaasa babakwata ku street babagoba emisinde nga America eringa olaba Kampala anti ali mu kukola kye yasaba nti munteekeko nkole ekyo kati kyali mu kukola mumulanga ki kitegedde ate lwakuba nti kati gokizizza ku side ya foreigner mu America eri ensi si yaba foreigner America nga bagamba ate yaba foreigner teri nsi erina ba foreigners nga America we bagamba wempulira anti era kyekyo kyoyogeddeko bwe kiri nti abantu abava mu nsi endala ne bayingira mu America mpulira si ba America kati abo bagoba baki baba ba America bagamba ne Trump si mu America aizoba mu America nenga citizen bano we bagoba be bakwata okay kintu ekyo kanchukulye n'obulungi bwaki ekyo kwata aba bolaba badduka teri muntu ayina green card mu America adduka atodduka kinga oyina green card kankubuze ne kino abazungu aba America basosoze no si basosoze ebintu ebimu bizibu okutegeera naye omuntu bw'aba takwagala tekitegeeza takwagala because of this and that ayinza okuba n'ensonga ze endala nnyo n'abazungu bennyini obalaba nga bayomba n'okubonagana ne balwanagana enjawulo eriwo nti omuzungu n'omuddugavu bwe bayombagana media mmwe muyina ebizibu mukyankalanya abantu mugamba nti ono ayombye n'oli because oli muzungu tayagala muki muddugavu abaddugavu bamaze ebbanga nga bayomba n'abasajja abo abazungu bagamba abazungu batusosola olutalo lwabwe lukadde balina ensonga zaabwe nga bo kati gwe nga ggwe Omumerica omuddugavu
tosanga nga ndi mugwira naliko omugwira naye ng'oli mmerika omuddugavu. Yes. Tosanga ngako mbeera n'ogamba wano bansosodde. No, amazima ga Katonda mu ggulu sikirabangako. Oyogera mazima. Amazima ga Katonda mu ggulu bw'abaayo Katonda mu ggulu gy'ali. Kuluna akube bala ku kino enzikiriza bwe kiba kyekyo. Nfunyemu abazungu benkaanya nabo tuyomba neŋŋamba waliwo Bukaba Mitanga Richie twakolanga naye awo Ohio ekibuga bakita Dayton. Erimbuka muzungu buno obuzungu obulina enviiri emyufu obwo bukolodde mu redhead. Akasajja nga tikanjagala ku mulimu naye within 2 weeks Richie nga friend wange ennyonyo ku mulimu gwe nsoko nga abasajja tanjagala bwagazi naye bwe wajjawo omulala omupya era naye yali muzungu Richard amaanyi n'agajja ku nze n'agazza kwoli omuzungu kati obuzibu bwe bwamupya singa nava ku mulimu ogwo ng'ono omuzungu mapya tanaba kujja n'alivuddewo ngamba yaba tanjagala because ndi muki ndi muddugavu. Oluvannyuma n'ekitegeera nti obuzibu bwe it's not because ndi muddugavu, it is because nali mupya. Ayagala nnyo okubuulinga nga kusomero okubuulinga omupya. Kankubuuze. So kati abaddugavu abasinga batakitegeerera. Kankubuuze ebbanga ly'omaze mu America. Yes. Lunaku ki lwe weevuma n'ogamba olunaku luno lwanzibuwalira? Kwennaku bwe zityo zibaawo n'ogamba nti leero nkoze buli kimu naye luno olunaku luganye. Olunaku lwennyinza okukuwanga olwanzibuwalira lwe lunaku lwe nasimbula ewaka, lwe lunaku lwe natuuka mu military training camp e Fort Sill, Oklahoma. Lunaku olwankaluubiriza nnyo. Nali nakagenda oluzungu nnina lutono mukamwa n'okubiwulira obulizi nga kizibu kyange. Naye ba drill sergeant bayinza okukugwira nga drill sergeant nga 10 baleekaanira naye nga nebogera tobiwulira. Kati bo balowooza nti oli mu kuba disrespectinga. Jukira bakwaddeko pressure eno oyina panic eno owatunulya abantu b'otomanyi olunaku olwampisa bubi nnyo. Nkulaba. Ate olunaku lwogamba nti olunaku luli lwali lulungi singa luddamu. Era lwe lunaku lwe like almost lwe lumu kubanga olunaku lw'emmaliriza basic training Fort Sill, Oklahoma. Era lwe lunaku lwennyini lwe bampa obutuuze bwa America. Because bw'oyingira amagye ga America ng'olina green card, bw'oyingira amagye ga America you become a citizen. So olayira n'ogamba ndi mutuuze. Yes. Ne batuwa ne video awo Obama yali president that time. Tuziraba bulungi ne batukwata mu ngalo. Twali batuwerako nga like 6 people. Kati ogenda osalawo otya n'ogamba nti abaana bange kambatwale mu America. Omaze otereerayo oba wabatwalirawo nga nabatwala luvannyumako. Nabatwala luvannyumako because nali nakuyingira mu America mu magye nga city settled. Lwaliro oli mubalakisi eno nti abakutadde mu eri. Nabatwala luvannyumako bwa amagye ng'amaze mu 11 years. Kati awo tubala nti naye abaana bange family yange yakabeera mu America for 6 years now. So namalako like how many years? 5 years nga sinaba bakole na sound ngamba abaana bange bakulira Uganda ndiye nimba nona watwala ni mama waabwe. Yes. Mama waabwe naye ali kati gwe kibuuko oti abantu bagamba otwala omukazi mu America. Kibi nnyo si kibi naye abantu abasinga abatwala abakazi babe mu America twaligambye over 60-70% tebamala nabo myezi 6. Naye lwaki ekintu ekyo naye omukazi atuuka mu America nemusanyusa n'alaba y'abalala. Tekiri kya nakugambye nti abantu abamu basamaavu nga bakatuuka mu America. Ate n'abo bennyini boolaba abadduka ku babba baabwe mu nga yakadduka kwono eyamutwala mu America mu bbanga lya mwezi ebiseera ebisinga aba ayagala kudda eno gye yadduka. Kati n'eno gye yadduka manyi bw'obeera mu America teri America atalina busungu, teri America atalina ntondo. Ekyo kirwadde kyaffe. Nkulaba. Buli America gwola alina obusungu alina entondo. So kakati nakutuusa mu America nodduka ewange n'ogenda kakati amazeeyo omwezi gumu oyagala kudda sigalayo. Mboneredde nsonyiwa tukomewo. Waliwo omuntu gw'osonyiwa omuyinamu abaana 5 3 ontomuyinamu na mwana
oyo bwakomawo abakomawo kukumaliriza bumaliriza. Yekambuze ne kino wano mu Uganda ebintu by'okudeetinga oba kwagala bawala ffe tubitya olw'akalwadde kano akajja. Mu America akalwadde gye kali? Akalwadde gye kali mu nsi yonna, naye mu America kali very controlled kubanga buli lwogenda mu ddwaliro bakuggyako omusaayi. Ebimu ku bakebera buli lwakuggyako omusaayi ono ayimiridde atya n'eddagala gye liri bakuzuula nga mwekali bakuwa mangu eddagala. Ekitegeeza waliyo ddala abazungu abakalina. Wotuuka nti wadde okalina tokyasobola kukasiiga muntu mulala. Katuuka kweyo level mukajjanjabi abo kajjanjabi endowooza. Kati ogenda ane wana Uganda sebe empiso bagireeseewo eno bagambye abaku mild May bagirinaawo nagirabyeko tebo bwoba otuuse wano bagita batya bakuba empiso ne weetaaya nga tekajja gye bayita kali empita waka nga bakwongera endala myezi 6 naye nga kyo kiri medical proven nti empisa ekola. Waliwo abantu bennalabye abagifunye era nga olumala ogimukuba ng'agenda mu kisaawe ng'agenda ku best. Wali ogenzeko ku best? Mpulirayo buli omu aŋŋambayo oba gw'onontwalayo sigendangayo nange njagala 7 muntwalayo 9 nja kulengezaawo gwe weeyingiza. Kale si baŋŋamba ebyana biri eyo bikuwa ku njaseemu simanyi bulungi naye nga ojja kugendayo olabe oba kituufu kye bagamba. Kaakati ogenda mu America essaawa zino oli ayagala ogenda mu America kati nga leero process ejja mumalako ssente meka era bbanga ki? Bw'oba tolina visa ya America bw'oba toli mu bwangu mu kiseera kino yeesonyiwe. Oli ayagala agenda mu America ekirooto kye kyagenda mu America ayinawo akasente kati muwa amagezi ku ssente ne time. Kale lwaki akyesonyiwa essaawa zino? America, visa ya America is not about money. Nze nyina muwala mukwano gwange mukwano gwange tokizza mu luzungu oba yonoonye yagenda ku embassy awo okusaba visa si kati mabega myaka giringa mu kaago bagiyiseewo bamwita Jackie. Yagenda ku embassy ng'ayina bank statement yali 1.7 billion shillings. Billion 1.7 billion shillings bamumma visa. Kati bw'oba olina akasente ko kaba kagenda kukuyamba ki? Visa ya America is not about money. It's about zeemu otya ebibuuzo. Bamubuuza sente ng'olina nnyingi wazijjawa n'agamba nsoma Makerere. Nambuza gwasoma zino sente zivudde wa? Abantu babeera mu famire engagga n'otunda ettaka lya kitaawo jjajjaawo yakulekera ebizimbe. Jjukira kati oyo mwana muwala spendinga kitono bamuspendingako buspendinzi yatunda bizimbe ekyokuba billion. Sijja kwogera byana bigambo billion wano sente abaana bazigulamu wano motoka gubadde ki? Ani avuga sente ya 1 billion? Gundi close to billion simanyi bayita batya balubas teri mu million nga 8 balubas. Genda wano entebe ozizayo bw'otabala motoka awo nga 10 edde balubas like 800 million. Abakabo bwavu tukabirwa zino simanyi muzimita penkoni ezo zinazo mu million nga 6-7 just motoka bumotoka. Omuntu okubeera ne billion tekikyatiisa abantu olwaleero. 1 billion amazama mima billion ogimanyi? Ngimanyi ze million 1000 ekyo abaana bagenda kuba mu njaseemu balyako mberenge mwenge bisente bwa bulijjo. Kati tugeze singa visa yagifuna nga ogambye si bya sente naye tugeze bagimuwadde yebalire mu sente meka okufuna visa process yonna okutambula visa byonna akisinza tugeze agenda gifuna agenda yagifunye yebalire mu sente meka. Munauganda ali eyo muwe ekifaananyi kuba wali Munauganda ali ayinamu emitwalo gy'ataano agamba naye wano mu America situuka. Anti kisinza kyogenda okukola ayinza okuba nga tukita kuseka hand brake ng'ogenda kusigalayo togenda kudda nga tonatuukayo sooka omugambe wano sente meka ng'amaze okufuna visa the whole process nti olunaku lwakeddeko kati omuntu ogenda mu America azuuke na sente meka okutandika nga bw'ogamba nti kati ngenda tugeze ngenda Mbarara baasi nja kulinnya boda wali baasi
obalamu nogazi no sente ezo tezaali badde nnyingi nnyo okutwalira awamu ekisooka visa ya America I think oba eri ku dola nga 2 visa ndowooza sindudde okusaba like eri mu dola ndowooza nga 2 oba meka so that's mitwalo nga mmeka 7 maybe close to 8 so ezo sente si nnyingi nnyo oba oli awo abantu abasinga they can afford that naye paperwork na backing application okitegeera oyinza okuba ogenda for vacation olina okulaga hotel z'obookinze olina okulaga gundi bank statement ko kasente so oyinza okuba ogenda kusoma olina kulaga zo sente za school fees oyinza okuba ogenda ku mbaga ya muwalawo nga teweetaaga na bank statement muwalawo yalina okulagayo eyiye so ekyo kiyinza kugamba sente kangambe milioni nga 5 milioni 5 ezikutuusa mu America tezisobola ati awo enjagalira ddala tezisobola awo oli ayinemu emitwalo gy'ataano agamba mu America ntuuka situuka tosobola oba olina less than 5 million sente za process tesobola kumala kati omuntu wali wadde amagezi agende mu zino kampani mujje tubatwala mu America tubafunira visa kampani ezo bamweta baddiira mbayita batya agent aba agent abo batera nga nnyo okugamba abantu babatwala mu Yuna wali okikola abannauganda oluli mu America bayitanga bangi no bagenda ebiseera ebya Yuna babadde bagenda emirundi mingi naye nga ne batuuka ne baba nga bakendedde tebakyabakkiriza kubanga buli agenda second break kati Yuna okukuwa visa nti ogenda mu Yuna kizibu ddala so omuntu wali mwadde magezi kugenda mu ezo kampani omuntu asobola obyegoberako of course osobola okubyegoberako kati bannayuganda abamu abo simanyi ne beeyuna nnyo zi kampani ate bangi bababbye simanyi osobola okugenda mu America yanziba osobola okugyeso so kukyali badde kirungi munnayuganda yegobere ebintu bye ng'omuntu ne sente ndowooza bwe zitagendera nnyingi awo ndowooza tetugenda sukkawo wano tubadde ne mwami Banda Kabaalu program bagitemboozi tebankadde mwami Banda Kabaalu basiibule bawo n'obugambo nja kukomawo n'emboozi ya Katonda omanyi bagamba ndi mugezi nga mubuulire temumala gakkiriza buli kye bababuulira ebimu mu biwakanye